Kusawanya n'ekitundu abalamuzi omwenda abali mu musango gwa munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bayingidde mu kibangirizi kya kkooti ensukkulumu omusango guno we guyindira. Ekizzeeko kwe kweyanjula bannamateeka b'enjuyi zombi omuli oluwawaabirwa omuli mwami Yoweri Kaguta Museveni akakiiko ak'ebyokulonda awamu ne ssaabawolereza wa gavumenti. Kino kikoleddwa ssaabawolereza wa gavumenti William Byalohanga mu mbeera y'emu ayanjudde ne bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bano badde bakulembeddwa Medad Lubega Sseggona. Enjuyi zombi ne ziraga nga bwe ziri neeteefuteefu okugenda mu maaso n'omusango guno olunaku olwaleero. My Lords, I represent the third respondent. And together with me, my lords, is Mr. Francis Atoke, the Solicitor General, Ms. Christine Kahwa, the Acting Director of Civil Litigation, Mr. Martin Mwambusha, Commissioner Civil Litigation. Wabula oludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga lukulembeddwa Medad Lubega Sseggona lulaze nga bwe lutalina bbaluwa ziwa lukusa bannamateeka okukakkalabya emirimu gyabwe. Ready to begin. I thought it is professional enough to raise it for your guidance and directions. It is not in our practice to operate outside the law, but we are also cognizant of the fact that this matter requires an expeditious resolution. Oluvannyuma lwa munnamateeka Medad Lubega Sseggona okweropa kitutte akaseera akawerako nga n'oludda olwawaabirwa lunoonyaayo etteeka erisobozesa omusango guno okugenda mu maaso era nga ne ssaabalamuzi Alfonso Wunyidolo bwe yeebuuza ku balamuzi banne. In these particular circumstances, my lords, and because of the importance of this particular subject, we are happy to abide the court's decision on it. On whether they can continue. Oluvannyuma kizuuliddwa nga bo bannamateeka b'oludda olwawaabirwa bwe babadde n'ebisaanyizo byonna ebyetaagisa. Of course, we are going to suggest that if this court deems it fit and on the assumption, as counsel has already said, on the assumption that the only item remaining was the registrar giving him clearances, that is presupposing that he has done everything else that needs to be done prior to that. Then, of course, my lord, we would have no objection to a short adjournment for him to finalize with the registrar. Wabula ssaabalamuzi ayongezzaayo okuwulira omusango guno okutuusa olunaku olw'enkya nga bannamateeka b'omuwaabi bwe bafuna ebyetaagisa era alina n'ebiragiro by'afulumizza eri ekibiina kya Law Council. We give you up to 5 o'clock today to obtain practicing certificate. And we're making it easy for you in case you are not yet done the other things which are required. I'm directing the Chief Registrar to give you temporary practicing certificate that will expire on the 18th of this month for purposes of prosecuting this petition, so that the petitioner is not disadvantaged. We will resume tomorrow 9:30 in the morning. Munnamateeka Medad Lubega Sseggona ayogedde ku ky'obutaba na biwandiiko bwe mukkiriza kakkalabya emirimu gye. Kati nga bwe bampadde clearance kangende mukole ku ekyo. Tebaŋŋambye nze ŋŋambye. Yes. Oba tukimanyiiko nti yakuggwako bifaanana mu kkooti. Oba onywedde ki? Mbadde sikimanyi nga nze nkyogedde. Lwakuba sinze nzigaba. The point is there are many people, there are many organs eziri involved. Omulimu gwaye kusaba era nasaba. Sekretary General yani. Nakugamba sijja kwanukula buli kigambo ekinayogerwanga omuntu yenna ku street. Bino by'amateeka. Mu mbeera y'emu ne ssaabawolereza wa gavumenti William Byalohanga ayogedde ku nsonga eno. I have nothing to say. I have nothing to say. We came to court. You saw he has come to court and said he doesn't have a practicing certificate. What can I say? I have nothing to say. Don't you feel that is trying to make the case not to be? I don't know. He told the judges that he has no certificate. I don't know what he meant, what he's thinking. I don't know. I'm shocked. Every lawyer who comes to court must come with a practicing certificate. But he has said he doesn't. Akulira eby'amateeka mu kibiina kya NRM Oscar Chihika ayogedde ku bukulu bw'ekiwandiiko kino eri bannamateeka. Mulina okuapulayinga ewa Law Council
bajje wa chambers mukolera bawe certificate of kyebayita approval of chambers. Mulina okufuna clearance eva mu National Social Security Fund ng'eraga nti mwasasula contributions z'abakozi bamwe. Mulina okusasula membership mu societies, East Africa Law Society ne Uganda Law Society. Munnamateeka atannaza bujja buweereza bwe aweebwa ebbanga lya nnaku 6 ng'okutandika n'omwezi ogwokusatu abatasobola kuyimirira mu maaso g'omulamuzi yenna ng'awolereza omuntu yenna omusango gwa kuddamu okuwulirwa olunaku olw'enkya. Kigongo ku lwa Channel 44 olw'eggulo.